mpaka ya parliament yakola mulimu era mukama nyambye nga basali otaliko kubine bya PDM bya wandi badde ko kyoyogera muganda wa era njogera by the way kansoke nkutegezeko akatono ko okutegeera nti kati kino kibiina ekiyimiridde ku mpaji zaakyo kwe kukeera ku macyango olaba ba member oba ne party leaders abamu nga basobola okwequestioninga party president waabwe awo kakasa nti ekibiina kiyimiridde ku mpaji tekiyimiridde ku muntu buntu nga bwe tukiraba sofe mu jema tulira scenarios nyingi otusobola okutuula ne tuyita party president waffe sebo komawo kewaka waliwo ensonga zitulabe zisatambula bulungi tusaba otutangaaze abantu tebakyawulira jema eno soko batangaze jema eyina activities ebibiina ezigenda mu maaso exactly wabogamba nti bawulira jema ng'ate jema yali convener wa Red Card Front okubeera ddala mu 2021 ne balonda mukulu Kiza Besigye ng'avaayo agikulembera era mu kisinde kye kimu nalondebwa ng'akulira balooya bonna aba Red Card Front era nsuubira nti ojjanga ogobera bulungi nya activities ezazitambula za Red Card Front nizo nezaatuuka mu court ne ku police ojja kwekanga nga balooya bonna n'omusango gwe twawangula ogwa Besigye ku Buganda Road nga nali omu ku bo ku mpaje nene okulaba ng'emisango egyo giwangulwa so all those activities are jema ekyokubiri bw'ovaayo n'olabera ebize bigenda mu maaso jema ebadde etuuse ng'ensonga wamu nnyo kati engalo ebiseera ebisinga ate nga si bibiina bya bufuzi byokka biri mu government oba NRM naye ate ne bannaffe mu opposition ate bavaayo okusongamu nnyo ffe engalo okujjukizaamuko waliwo omukulembeze omu eyavaayo ng'ali ku BBC n'avaayo n'agamba nti abo baleeta etteeka erirwanyisa ebisiike mu Uganda bakolera mukulu ani mukulu Yoweri Kaguta Museveni so muffe mubategeera ngojeko n'okugamba nti bannabyabufuzi naye omuntu ategeera akulidde ku nnono za Buganda ffenna abasinga baavayo nga bagamba tetu appreciatinga ki enkola ey'ebisiyaga tetujja appreciatinga era nyongera okuyozaayoza ababaka abavayo okulonda mukama we yaleeta yatebolinga mukulembeze munneewe omulala w'ekibiina ekyo n'agamba nti ate yatebolinga akulira mukulu Yoweri Kaguta Museveni so nkulaga nti nno oli wakeera ku makya n'agamba nti jema tewulikika ng'ate ne opposition endala opposition parties zivaayo ate oluusi okukuba jema kati amba nkyewuunyamukko so zakuba muntu si jema no statement yakugamba abavaayo okuleeta etteeka eryo ng'ate lyava mu party n'abalonzi b'ebugiri bakolera Museveni era njabe kitegeeza bannabugiri okusinga abali ku mpewo za Radio 4 nti statement eyo yakolebwa etegeeza nti mwe abaatuma omubaka Asumani Basalira okuleeta ebirowoozo byammwe ku tteeka ery'ebisiike mu Uganda babategeeza nti nno mwenna ab'ebugiri mukolerawo Yoweri Kaguta Museveni totofuula bigambo no kasoli munnamateeka omubaka alondebwa balonzi era we tugenda kwasoma Basalira alonderwa wajava ebugiri bw'omala okulondebwa abalonzi byonna ebintu by'otebolinga mu parliament bibeera birowoozo byabaki by'abalonzi bo b'okiikirira bw'ovaayo n'otebolinga etteeka erya Anti-Homosexuality Act liba lyebugiri birowoozo byebugiri nga terina bana kubeera adopted by parliament okufuuka matter of national importance kati omuntu wakeera ku makya bwana Musokere n'akugamba nti ebirowoozo ebyo byoleese mu parliament bivudde wa mukulu Yoweri Kaguta Museveni kitegeeza nti Yoweri Kaguta Museveni yayita mu bantu b'ebugiri ne bajja wa Asumani okuleeta etteeka nti oba abeera bugiri nti asanga bo kye bamanyi tabeera bugiri awo wennyini wenkutuukisiriza wenjagala n'abawuliriza abange first of all omubaka ya parliament akola mulimu ki emirimu emitongole gimanyiddwa mu mateeka mu ssemateeka ssemateeka yakolebwa 1995 ng'ekulemberwa akakiiko ketwayita Constituent Assembly akaterwawo mu 1990 nga tukayita Odochi Commission mukulu Benjamin Odochi wamu n'abamu abakyaliwo betulabirako ddala abamu abaatulako ku Constituent Assembly eyo okuli Charles Omushana wamu n'abasigadde baavaayo ne batuleerawo ssemateeka yatandika okukola mu 95 ssemateeka oyo yatandika okukola 95 bakwata ne bateekawo kye tuyita 3 arms of government kwekuli amasiga asatu kwekuli executive ekulembera essaawa ne Yoweri Kaguta Museveni oba yandibadde ekulembera president ne wabeerawo judiciary judiciary ng'ekulemberwa tuyita chief justice essaawa ne tuyita saabalamuzi Owini Dolo
ne wabeerawo ne siga eddala eryokusatu etuyita legislature stroke parliament ababaka gye batuula era ngeri kulemberwa gwe tuyita speaker oba omukubiriza w'olwo olukiiko essaawa eno ye AAA. So bwe tumala okutegeera ebyo byonna nti tulina amasiga asatu tutandika okwebuuza functions zaazo ziri ki? Emigaso gya parliament gye migaso gy'ababaka ba parliament. Okusookera ddala omugaso gwa parliament, the function ya parliament okusiza ku ssemateeka ekugamba nti one to supervise oba oversee okulondoola ebyo ebikolebwa executive oba ebikolebwa government. Kyova olaba mu nkola yennyini twavaawo era Administration of Parliaments Act wamu n'amateeka aga ne gakuteerawo kye tuyita committees obukiiko. Era mu committees ezimu kwe kuli kosase nga kosase committee eriwo okutunulira statutory bodies oba obukiiko oba agency oba ebitongole ebiteekwawo amateeka. Wetoga statutory bodies zaawukanamuko n'ebitongole by'oyinza okukeera exactly. So kati wetoga ku statutory bodies zezo bodies eziteekeddwawo amateeka era nga zina n'etteeka erigifuga. Kaakati kosase eriwo okulaba ng'eteekawo accountability oba ng'evaayo okulaba statutory bodies ezo embalirira eri etya. Era kyonna kyonna kisobola okugwa mu kye tuyita overseeing and accountability, embalirira n'okulondoola. Tuyina PAC, Public Accounts Committee. Tuyina Committee on Insurance ebadde mabegakawe bayali ekulembera Nambooze simanyi oba akyaliyo. So okusookera ddala njikugambye kwe kulondoola. Ekyokubiri ekikyasinze mu byonna kwe kubaga amateeka. Omulimu gw'omubaka wa parliament ogusooka omutumyayo kwe kulaba nti wabawo ekintu ekitambula mu ggwanga tekirina amateeka, etteekero likolebwa. Era kyovula ngenda sinziza ku mpewo okwebaza omubaka waffe owa Justice Forum Asumani basaalirwa. Simanyi oba mu opposition olwa omubaka akyamusinza okuleeta amateeka nga ntaddemu n'abannubu. Tujja kugenda ku kyasooka tunyonyola emirimu. Yes, ati nyonnyola. Ndaba sebo buli kadde osoosowaza. No, si kusoosowaza. Kwogera bituufu. Kale sebo. Sijja kusoosowaza bitaliiwo. Ombuuzizza omulimu gw'omubaka guli ki? Nina okugukwanga we nkuwa example. Okay. Bwe yavaayo na tebolinga etteeka baliyise eri Anti-Homosexuality Act lolimu. Waliwo etteeka eriri ku bibwatuka explosives. Ng'obadde okimanyi nti etteeka eryo bakomodikola ndoza nga 1980 bine lifuga fireworks ebyo bibomu biki. Yes. Kade saawa eno okimanyi ndosobola n'okukola bomu mu kkooko mu soda ne bibwatuka wa pressure n'akutukirawo. So naye tebirambikiddwa nti omuntu aba akikoze ogenda mutwala otya onoomuteekako mada lwakuba abadde agira cupa ye ya soda nebwatuka oli n'afa pressure. Waliwo n'etteeka lyenjagala bakoli baba alikolako ery'obufumbo eri abaana abaagala bak'abasajja nawe yasingira ukaaga. Anti kakati kyekugambye nti tusindika ababaka ne beerabira emirimu gyabwe kati. So kati bwe bakwata bigame we tuboogera bigame oli mufumbo muvuddewo n'omukazi omufumbo biki osasula onusu olukaaga. Bw'okola adawutale waliwo awamu ekugamba nosasula n'enusu ebibiri. Kyekitole kya sabbuuni edda ku bibiri kati olukaaga tekyana kitolesa sabbuuni. Kwega ntegekawo ebiri wemba nakola ekyo. Ebiri na mingi. Nenga nti emirundi. Emitwalo ebiri mingi. Weba nakwata emirundi gyange 10 ebiri gino okubanga giri awo. Oba ofuusa na habitual. Kali goba tokyalina musoke. Tuba tulina okugatako erinnya eryokusatu. Habitual. Kati kyafuuka kati kirimu ggwe. Kyekyo kyendi. Habit. Omulundi ogusooka kitwalanga mistake ogwokubiri ne kibeera ki? Then ogwokusatu n'otuuka ku habit kati oba ofuuse otegese ebirijo. Ngamba nti kiba kikemo. Si kikemo. Okay, kati tugende sebo tuddeyo ku mulimu omulala kubega amateeka. Kubaga amateeka. Okay. Ekyokusatu kutema budget. Omugaati guno ensimbi ez'eggwanga kwe litambulira. Exactly. Kaakati egyo emiramu egisinga esatu
eja parliament era gye gy'omubaka wa parliament kyova olaba etteeka likugamba ddala erya Semateeka Constitution of the Republic of Uganda wamu ne Income Act nezi regulations endala ezijja zitambulira waawo zikugamba nti financial year etandika mu mwezi gwe tuyita ogwa June on 31st ogw'omukaaga era neggwako 31st abamba tekigamba nti engeri gye tuga 31st tugitwale netandika on 1st July paka 31st June era buvunaanyizibwa bwa minister in charge of finance Kaisawo ng'omukulu Matiya Kasaija okuvaayo okutandika okukola consultation n'okutereeza ebitabo bye mu mwezi ng'ogwokubiri ku Gwakusatu okulaba nga batandika okudebatinga ku budget era zigenda okukozesebwa omwaka ogw'eddako era obajjukira bulungi nnyo omwezi oguwedde yes guno omwezi gagutandika leader of opposition yavaayo n'asaba speaker ddemu ayite parliament etuule yes we baali balina ensonga zaabwe zebaagala okuteesaako ezaggwayo speaker n'abaga kati tugende ku items endala era items endala ze baali bateesaako nga baagala buli ministry etebolinge pepa yaayo era ne Minister of Finance ne bagitegeeza ku buvunaanyizibwa obugiweebwa mu mateeka kati yessaawa etandike okutebolinga items ezigenda mu budget kati buvunaanyizibwa bwa parliament buli ministry ng'erina okuwaayo kiki egenda okukozesa weebale ensimbi zeyeetaaga ensimbi so that finance etandika okugatta okuva ne kyetuyita national budget so buvunaanyizibwa mu bumpipi buvunaanyizibwa bwa mubaka wa parliament gw'olonda okutematema budget n'okugiyisa okulondoola sente ezo gye zigenze zikoze omulimu gwazo n'okubaga amateeka ebisukka awo abantu fe batandika okwonoona ababaka baffe n'akomawo ne mumusaba ambulance ne mumusaba sente zizimba chaki ebyo mwa batandika bonoona nina mutunulira mu bino bisatu era ebyo ebifuula omubaka okubeera national asset bw'aba akoze ebyo n'atajja eno mu constituency sitawana kumunoonyerezaako wadde omanyi talina tomulinaako obuvunaanyizibwa oba akoze kikyalina okukola mu constituency kuzimba nguudo kale otandika okubuuza MP enguudo ze bazimbye olwo district LC5 gwe walonda omubuuza ekyo bammeeya oli bwaga nti omubaka tatukoledde nga ye alowooza services zino okuba nti ziri ewaabwe abamukyamu kati kankiddemu nga nkwa example ow'ebugiri bwakera kumakya n'agamba nti asoma ntamukoledde abaliko ekikyamu mukoledde ki kubanga mu top ranking members of parliament aba performance last year abadde mu top 5 no kintemeretemeremuko akoze amateeka wabeera mu top 5 kitegeeza bonna obuvunaanyizibwa obumuweebwa nga MP abukoze ababaka bali 5 kanso yesebo munnamateeka tukomyewo ndabye nga bwe nakuyise wali obudde bwaffe buyinza okuba nga bugenda 3 mwezi zizookanyi ku ssaawa 4 tusigaze eddakiika nga 30 tutegeere enteekateeka eno njagala tugende buterevu omubaka ateekebwa atya oba alondebwa atya okugenda ku kakiiko era aggyibwako atya dakiika zine 10 zenjagala bwe tumalirizaawo tugende ne ku sipiika mu kitundu kyaffe ekijja okuddako njagala osookoddemu ekibuuzo eky'abanayuganda bakitegeere kakiiko ki obukiiko okay biriko enkizo madde manyi nti kakiiko konna ne for this case tuli ku bantu babiri tuliko honorable Mpuuga Mathias okuva mu NOP ali ku parliamentary commission kubanga yabadde asinga okumbuuzibwako kati kankuba ekifaananyi nti omuntu alondebwa atya okugenda ku parliamentary commission era aggyibwako atya Amin ensonga eyo nkulu nnyo okuli bannayuganda ogitegeera okusookera ddala wali tulina etteeka lye tuyita the Administration of Parliament Act eryakolebwa mu 1997 etteeka eryo lyavaayo mu kawairo kaayo namba 2 ne liteekawo kye tuyita commission oba gye tuyite parliamentary commission era ndikugamba nti mu kawairo kayo namba 2 ndikugamba nti awajja kubeerawo commission eneetuumibwanga parliamentary commission era neekugamba nti commission eyo ejja kuba ekolebwa abantu bano wammanga oba ofiisi zino wammanga speaker lead of government business
ngona aliwo kakati Hamson Obua wayoyo tudemboto speaker ngoyogera wani agendawo muchala ni Tamong lead of government business yabera stroke prime minister akoli chief whip wa mando okawo kajukina naleli nyango likubawo muchala Rubina Musafiri nabanja njaga tutegere bana bagituulako okay the minister responsible for finance Kulumatiya Kasaija and 3 members of parliament elected by parliament ababaka basatu nga parliament yeberondedde none of whom shall be a minister kwabo tekuina kubaako minister nomu kitegeeza tulina speaker tulina lead of government business prime minister tulina ne minister w'ebyensimbi Nkulu Kasaija abo si basatu gattako ne ba 3 members of ki parliament ababaka basatu ne baddawo ne bakugamba the commission shall be a body corporate commission yena akakiiko kano kajja kubeera nga ketengeredde otoga body corporate era nga kalina obuyinza okuloopa n'okuloopebwa mu mbuga z'amateeka olwo wankiza okutegeerawo kalina obuyinza obuloopa oba nako kalina kakkirizibwa okuloopebwa okay shall be a body corporate with perpetual succession and a common seal with the power to sue and be sued in its corporate name osobola ogiropa kasobola okukola ki ogiropa nga commission nga parliamentary commission okay era naye esobola okulopa nga parliamentary ki commission akasembayo tusooke tubyogeremu dda ne bakugamba the speaker shall be the chairperson of the commission mukyala Anita Among yalina okukubiriza commission yeeyo bano abaposition bagirako batya bwe tujja ekyo kitegeeza okusookera ddala etteeka liteekawo commission era omuntu aba ali eyo nga tasiimye emirimu gya commission giteereddwawo obanga bakola gadibenga lye balina obuyinza okuloopa ki commission yeeyo era naye weerabe bitatambudde bulungi naye erina obuyinza obuloopa bwe tuva ne tugenda mu kyeze tuyita parliamentary rules of procedure engoberera y'enkubiriza ya parliament webale ezalongoosebwa mu 2021 okulaba ngeno parliament etambula bukwakku akawaayiro 11 nya kakongera okuwa abantu abalina okwongera okutya ddala kuki newankubadde baliwe bali abetengeredde naye kwongerwako abalala okay ne bajja ne bakwongerako lead of opposition ne bakwongerako 4 members of parliament so kukwatemu katono naawo ekintu leader of opposition mulimu abawuliriza abalowooza nti oba leader of opposition abeeranga bolaba mukulu Kyagulanyi waali ebweru ndowooza leader of opposition alina kuba leader of opposition ngali mu parliament mukulu Kyagulanyi talina kifo mu opposition kale mbadde mpa kyakulabira yes anti tuli mateeka tugende mu parliament yes ani nga nkuzaayo eryo kimbuziza abantu bategeere okay mukulu Kyagulanyi talina kifo mu opposition alina kifo mu NUP nga party president ekyo ne kimuyamba okuba nti yakulembera ekibiina ekyasinza ababaka muki parliament era etteeka limugamba nti ojja kubanga n'obuyinza obulonda lead of ki opposition omusindike bw'omala omulonda oyo agenda okuyambako okukunga ababaka boyina muki mu parliament nga lead of opposition kyova olaba ebiseera ebisinga lead of opposition kati ssaawa eno nga Joel Ssennyonyi alina obuyinza obuyita caucus gye tuyita opposition caucus mu lead of opposition boardroom naye ate waba alina byayagala okuggusa obanga Bobi Wine Kyagulanyi alina byayagala okuggusa eri mu opposition tomulabangako ng'ayiseeko olukiiko lwa opposition caucus aba talina obuyinza kana atandika tuyita opposition caucus nga mulimu abeFDC mulimu abajjeema kubanga abo tujja Gano okujja tugambe otuyita kavule tuli bajjeema naye nga ate atudde mu office leader of opposition Joel Ssennyonyi asobola tuyita mu opposition caucus ne tutuula muki mu meeting kubaye mulimu gwe so ensonga zonna nizayinza okwagala okuggusa alina ziisa mu gwalonda ku leader of opposition so mu parliament olinga ngamba nti leader of opposition abana amanyi n'okusinga mukama wawe ebweru
ate mukama we mu parliament atulayo sabula taina na lukusa luteeka birowoozo ku Hansard impozi ga bamuyise so kyangu nnyo okwewaggula sijja kigamba nti kwewaggula ate era si kuba leader of opposition si kyangu kwewaggula kuba osigala oli mikono gyo ye yakulonda njagala onkubireko kaawo kubanga osigala oli mikono gyo ye yakulonda nga leader of opposition essaawa yonna weyisobola okwewaggulira oli waddembe okukola ki okuyita nakangavula yes naye era tujjukire nti constitution ekugamba nti leader of opposition yokubira emyaka 2 n'ekitundu kyekisanja kye bwe kiggwako oli naddamu n'alonda n'asindika omuki omulala asobola okuritaininga baddeko oba asobola oritaininga teri agaana anti badde ngena gana ulira ngentalo asobola yali asonolekako mpuuga awo badde njagala naye nga nkyatidde omanyi kati by'amateeka sebo waddembe okuleka kaani mpuuga ate era waddembe okumuggyako mu leadership tetunenya kujjako mpuuga buyinza buli bubwe era yagenda olaba ng'ensonga zeetaaga okuggusa nga omu ku bakulira ekibiina ky'opposition mukulu gyo yayinza zitambuza obutya obulungi singako oli oba oli awo kakati bwe tugewe nkusomedde abantu abatula ku commission gattako n'abalala 4 abalondebwa parliament naye ng'oggyeko bali abasatu bwe bakonyeeko eri ate tuliko wano rules azakyusaamu akatono abana bammemba abalondebwa parliament nga ku bo 3 be bali be twayogeddeko nga ku bo 3 bava mu NRM omu ng'ava mu opposition etteeka weerityo bwerikola yes nti NRM 3 omu opposition teeka lya parliament mulina okufuba okulaba yes mulina okufuba okulaba kwaba 4 ng'omu mukyala ekiseera bwe kirituuka nga NRM tekyali mu buyinza era siru kisigala kya applying NRM bwevaamu nga jema yeerimu jema tusindika 3 NRM omu kyapplyinga ku kibiina ekisinza ababaka ekibiina ekiri mu buyinza kisindika 3 in this case tuliko NRM kuba yeeriyo opposition nesindika atya omu kakati bwe tumala otegeera obuyinza obubeerawo awo nti National Unity Platform yazanya politics waayo in boardroom mu kulaba kwani gwesobola okutuukako okufuula commissioner mu politics waayo gwe yazanya nerabanga mukulu mpuuga yalina okukola ki amateeka gamugamba you nominate osunsula n'osindika kitegeeza nti osobola n'okusunsula abantu babiri n'obasindika tebikomaawo nga goma zobawo erinnya yes because you got nominate kitegeeza osobola n'osindika ababiri lwakuba kubaana babiri ziyagala kwemba mulonda just nti practice ebaddewo okuviira ddala mu FDC nga yekyaliyo nti bajja basindika omu erinnya limu libaweereza ffe ne tulowooza nti nno ffe abalina obuyinza obulonda naye otteeka liga nominate bw'omala okusunsula n'ogakatinza bano benjagala oba osindisa omu kyokola parliament ekugamba elect nekakasa osobola okusindika ababiri parliament esobola okutula ne bakubako akalulu naye oba oli awo lwaki parliament ogirabyeko nga tetuula kuba ku bantu abo kalulu kubanga tusindika omu nemuyitaayitamu awo neraba nga ajja kukola nemuteekayo kuba tebalina kwe bagenda kulonda weebale kati tulina otutegeera nti we tuba tumaze osindika abantu abo ne bafuuka ba commissioners era parliamentary commission neetuula tulina okwawula ebyobufuzi bya pate ku bukulembeze bw'ensi ensobi gye tulina nga bannayuganda mu bibiina byaffe ebyobufuzi bye tuvaamu tetwawula politics from leadership obukulembeze n'ebyobufuzi tetubyawula ekyokubiri tetumanya ebyobufuzi bikoma ddi n'obukulembeze butandika ddi njagala onyigiremu awo katono wano ekintu kyonyonyodde ku mukulu mpuga kiringa ekiraga nti oli ne watuuka eri n'akola byayagala mu parliament oba tokyalina naye ate waliwo nekintu kiwakonyeeko nti nange nnyina obuvunaanyizibwa okusinza ku ssemateeka okuloopa akakiiko so senga nupu ebeeremeddwa okugjayo mpuga ku kino erinawo omuwatula gweyinza oyitamu nopu teyagala kujjayo mpuga lwaki teyagala kujjayo mpuga eyagala kolapo kyetuyita kuzanya politics maybe kyetuyita political character assassination lwaki nkugamba ekyo okusookera ddala nkusomedde etteeka tolitegedde kitegedde oba oyagala okujjayo mpuuga ekyokukola okimanyi
kita mu parliament webalo okulyongera nako owandikira clerk to parliament because ye secretary wa parliamentary commission bo wandikira clerk to parliament alina okufuba okulaba nga tuuka wa speaker tukene ku order paper so that ba parliament ba MP bagidiscussingako ne bagidebatingako era ne kugamba nti half of the voting members of parliament balina okukola ki okulonda nti aveeyo ng'emateeka kadi wekugamba nti NUP tena kujjayo mpuuga Party president wa NUP yali asomyeko amateeka ku Cavendish yali tegaggwako teyagamala okyaso oba kyasoma zima teyagamala secretary general wa NUP musomesa lecturer mu mateeka era yasomesako party president ku Cavendish spokesperson current leader of opposition Joe Senyo abaddeko ku LDC asoma amateeka amumyuka waiswa mufumbiro yagasomako sima bagaggwa Dr. Lina Zedriga yagasoma kakati ejojo n'emitwe gyenjogedde ngogaseko ne Benjamin Katana financial treasurer munamateeka ogateke sawo no simanyo oba member wa NUP oba NUP sympathizer muganda wange George Musisi munamateeka kakati bonna bensomye nkimanyi bulungi nnyo nti amateeka ago bagamanyira bagasoma engeri y'okujjayo mpuuga naye lwaki tukwata obudde bwaffe ne tutula ku kompyuta ne tuwandiika ebbaluwa tugiwadde speaker ng'ate amateeka gagamba genda wakiraaka kadde mwako lwaki tumala obudde bwaffe amaanyi ne ink okufulumya ebbaluwa tugiwe speaker nga tumanyi talina buyinza bugoba mpuuga obuyinza buli mu parliament joyina ababaka 5 ng'etteeka ligamba wandiikira kiraaka so amateeka bagamanyi era bagasoma era ekyokukola bakola ki bakimanyi naye tebaagala kujjayo mpuuga kyekyo kyenagambye nti tulina okwawula kiki bali bamugamba resigninge anti bwa resigninga because ye shortcut so yeri embeera ndoza gye bayogera okusooka okwanguya bayagala okuyita mu shortcut kuba bakimanyi ate okwadvisinga batuulanga baani lwali lukiiko ki obwenneeyisa ennungi baga nti ensa batuulanga banywanyi mu meeting yabwe ey'okunyumyamu nti was a peer meeting ne bagamba twamugamba resigninge so mu meeting y'okunyumyamu tekitegeeza nti no wemba nganye musango kubanga si meeting ya party ye yatuula kyova olaba kyawe weyagira n'agaana ne bakuba pressure wano tuli ku Mpewuza Radio 4 nenga go nawe omukozi babagenda okugoba balina okuwa right to fair hearing bwe banaga kugoba nojja ne baga tukugobye that is unfair ki termination era osobola okuloopa buli abasigira abakozi balina kye tuyita HR manual human resource manual erambika engeri abakozi gye balina otambuzamu emirimu gyabwe n'okubagoberera erambika nti oyo olina otutuulako mu kakiiko weewozeeko kati wali bakusabye resigninge that is one ekyokubiri ne bakuba n'ogaana ne bakuba pressure o resigninge era ne bagamba nga olina okukola ki okuresigninga bakkako okukola ki kuresigninga ekyokusatu gwe n'ogenda ku Mpewuza Radio emu n'owa ensonga lwaki olina kukola ki kuresigninga oba okyali ku Mpewuza Radio emu etandise ssaawa 4 gwa ssaawa 6 ku ssaawa 5 omukulembeze n'atuwa ensonga 10 ensonga semasonga 10 lwaki olina okukola ki okuresigninga ku Mpewuza ku mutimbagano gwa X nowayitawo ennaku nga 3 omukulembeze obuyinza n'abuwamu omulala bwabuwamu omulala n'afuluma eggwanga gwabuwaddemu n'agamba twatudde nga neeke kati olaba emiti busandika ovaayo eri tebagiwa nti tutudde nga ki nga neeke wano bakugambye tutudde nga ki era neeke neesalawo mutukwadde ennaku 7 oweewozeeko ow'ensonga lwaki tolina kukola ki anti eri gyoga fair hearing yeeyo ati kale fair hearing ejja kati kikyo kyenkuba fair hearing tesobola kujja ng'olwedde bakugambye olina ovaayo already nga pate yatuuka dda ku decision yayo mukama wakugambye genda kati nomanye bakukomyawo gy'owookole ki weewozeeko kati kino kyenjagala okutangaza bannayuganda nti bakuwadde ennaku 7 weewozeeko nga mpuuga kati mu nnaku 7 okwo okwewozaako ogenda kuwa abantu bennyini abadde bakugamba babasiibye wiiki namba wakisi 2 mu media nga bakugamba sebo resigninga sebo olina okuvaayo
nsonga kizogenda okuwa okujjako nga mwoyo mutukuvu asse ku bantu abamu okubakakasa nti nno munnange siina kuvaayira babisome babitegere bagambe twekubyemu ttooki nga Mpuuga ino sigalayo nsonga kyekyo badde nyakujjaka element ka bias 2 nkujjaka element akalaga nti no tebannayagala akole ki aveeko 3 nkuwa element eraga nti no bazanya byabufuzi si bukulembeze Chwana government chebayagala is what we call political character assassination. Kutatanya, kutatana. Exactly. Inkwedda ebintu bibiri. Kanyongere kumaliza nakano mu mateeka. Amateeka gateeka kye tuyita corruption. Era wenveri bwana Arafat. Nga mpule njagala nnyo okubeera composer radio 4. Nenkuwa emitwalo 5 kugaba nyiganga wo. Pisao. Nawe nokkiriza mzije eyonguzi. There has to give and take. Gain lose somehow. Kati wekubuza ekibuuzo sente ze bawampuga milioni 5 nti nguzi zali zimukaka kukola kyo bazali zimuza kukola ki kitegeze bana Uganda ya ino kitubulira ye kenyini zali zaki abagamba nti nno yali enguzi bazitugambe bagigamba nti bamuwa 5 alimekola kino baba bamuwa 5 akole kino kanso ekibina kigamba nti we batula mu meeting Mpuuga yavayo n'abategeeza nti okutuula ne yeegabira kasenta mutufu tekyali kituufu obutaba kituufu tekitegeeza nti n'abagamba kadde ye waka yebuze ku famire ye yeteeketeeka designing anti obutaba kituufu tekitegeeza nti bubanguzi nkugamba ebigambo bino bwana Arafat n'abatuuza babitegeere illegality tekitegeeza nti not is corruption rather corruption esobola okubeera part of illegality obufuna bulungi lero nzonyo ntadde mulingi kubanga nyakuteeka mulingo jagategeera kakati obumpimpi kikyo kyenjaga bategeere nti okukwata ssente mu bukyamu tekitegeeza nti ne banguzi kubanga nkubuuzizza kiki bamugamba akole kiki bamugana okukola nawe tokimanyi that is one ekyokubiri bw'okwata ssente mu bukyamu ensobe ya muntu eba ensobe ya commission ezikwadde mu bukyamu bonna buli yali ku commission anti akati okuvaayo kwata omuntu omuga commission weeri etteka likusomedde likugamba nti commission eyo gy'olaba esobola okuloopebwa mu mateeka anti ono nze ye wange gwensobola okangavula bali sibasobola osobola okukangavula toli muntu asobola okulopa commissioni otegedde commission sente yaziyisa mu bukyamu buli munnayuganda alina eddembe okulondola ssente y'omusolo kati munnayuganda aba alina eddembe ate gwe ekibiina ky'ebyobufuzi ekibiina ky'obufuzi kisobola okuloopa kisobola okuloopebwa oba nfuna bulungi kakati ki ekigaana bwe tukeera ku makya ne tulaba omusango tuyita National Unity Platform versus Parliamentary Commission nga beemulugunya ku illegality kukawumbi kamu emitwalo kati gotudde ku milioni 5 wasigalayo 1,200 woba oyagala kununula zonna oyina zinunula twagala kulwanisa nguzi na kukomyawo ssente zonna tulina obuyinza obulopa commission for illegality done ssente ezo mwazeegabanya bumenyi bw'amateeka leadership act gye bakootinga ekugamba nti nno temukkiriza kubeera wantu bw'ogenda kwegabira ssente nga nawe wooli kitegeeza commission yakola ki ekikyamu okwegabira ssente tekitegeeza nti it is corruption it is an illegality bumenyi bw'amateeka katutwale commission mu bumenyi bwaki yensonga lwaki tojja funa nsonga yonna egisaayo Mpuuga kuba commissiona ekyokubiri basaba bamusaba resigning bamaze okusoma amateeka nga bategedde nti tebasobola kufuna numbers zijjayo Mpuuga naw political wano kigenda okunyumira nti Mpuuga ayina law emuprotectinga abamusaba ave tebalina law ekyokubiri waliwo ate asinga okubenefitinga n'anyumirwa ye mukulu Yoweri Kaguta Museveni wamu na ANITAH nga akugamba nti kale mugende kale munajja mu parliament nina ennamba yaba NRM abalina olonda omukulu Mpuuga akole ki era tekikwekanga webeetuse ku order paper nga badebatinga Mpuuga aveeyo tekikwekanga nga olaba mukulu Yoweri Kaguta Museveni ayise ne kokasi yaba NRM n'abagamba temulonda Mpuuga kugenda because yajja kwagala kiragidde abana Uganda nti bwe mbadde mugamba nti bammwe mulimu abankolera
tuveyo n'oputandika okugamba nozamula bamuprotectinze n'omuprotecting omusajja yali awe NRM atandika okwelya ng'ensenene nsaba osibudde wano lwakuna lujja muganda wange atuwuliriza kwe tugenda okudda ate tudde ku sipiika yennyini kubanga nze mpoomeddwa se musaba osibule bannayuganda nga nsaba bannayuganda mbategeeza nti ne katono nnyo nti ne sipiika asobola okukola ki ogobwa awo tugenda okujja ako ketwerekedde njagadde nkabalekere nga bakamanyiko nti asobola tunakuba tunategeera agobwa atya weewaawo neyanziza management ya radio 4 wamu ne bwana Musoke mulya Nakamunange ate olw'omukisa guno eno ate nga nyongera okubategeeza nti naffe mujjema kati ndoza yessaawa twagala kutandika okwetegekera kituyita National Delegates Conference very soon eyingirawo so nyongera okukunga abanajema baffe nga wetulinda ekiva mu bakama baffe aba Party Electoral Commission ne National Chairman wamu ne Party Leadership twengere okwetegeka ate tulabe nga tutambuza party yaffe mu bukulembeze wabula si bwa bufuzi bokka weewaawo akadde keeko tujja kuddingana